kama yebazibwe twalamusako mwena abali ku Day Still Hope abali ku Day Still Hope to Age Media n'emikutu gyaffe emirala mwebali kubanga ate mutugoberera mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukudize ekitibwa n'amatendo ekyangu ofuge era olabisibwe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu mwana Katonda olamu tusabidde amina. Tubagala nnyo abatugobera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo omuli ogwa Day Still Hope omuli Day Still Hope to Tish TV testimony. Nakola lero nga Day Still Hope tutusa okusasira kwaffe eri abantu ba Kigogwa Kigogwa emmotoka y'amafuta awo yalemeredde omugoba waayo negwa wansi era wetyo tanka y'amafuta yayabise abantu abawerako bangi bafudde lwakuba nti abantu babadde mu kusena mafuta kati omuwendo omutuufu gwennyini tetugutegeera kubera tugenda n'omuwendo gwa gavumenti gwegamba nti abantu bali 15 abakafa naye bayinza okuba nga abantu bayitirivu kuba abantu badde basena amafuta. So twagala okulabula abantu abanaye emmotoka weegwa ate tolaba nti source of income ekintu ky'oli kugoba ky'oyagala okusena ekyokola kisena mu butali butuufu kibi. You are stealing oli kubba mafuta. Ekyokubiri oli petrol toli kubba butto oli petrol. So nga tetunaba kunenya nnyo gavumenti titefuddeyo naye ate naffe tulagajjalidde nnyo obulamu bwaffe banaye ebidomola ebibiri ebyamafuta byosena tebyenkana na muwendo gw'obulamu bw'olina okitegeera obulamu bwo bwa muwendo nnyo ayina ddala kasootegeera nti ekintu ndikitwala mu bubi ate kiri dangerous nnyo kuba petrol anytime asobola okuba nga yakola ki ayaka ye kasita sensenga heat oba source of what? Source of fire. So kigambibwa nti omugoba w'emmotoka yavuddemu kuba weyamulemeredde n'egwa yavuddemu yagibuuseemu tetumanyi oba bamukutte kuba tebanamulagako mbu n'alabula abantu n'abagamba bannaaye muve wano temusena mafuta gaya amafuta saa yonna gagenda kukwata omuliro naye omanyi abantu nino mu kanisa wetu wetuli Nuwa yabagamba banaye amata bagajja nti Nuwa n'ebirevo byekyayika okaddiye okitegeera Yesu najja n'agamba bannaaye mulokoke muwone okuzikira ebyo tebitukwatako. So this is the same thing. Omusajja yavuddeyo n'agamba bannaaye temusena mafuta. Omusajja omu n'awalampa mu butanka n'ajuggula abantu n'atandika okuba nga ate beesenera amafuta ne gatandika okukulukuta kyokka mbu wabadde waayo kyakasooli. So within 10 minutes omuliro gwabadde gumaze okuba nga gukwata. Omuliro gwabadde gumaze okuba nga gusaanikira Kigogwa era abantu bangi bafudde balala bangi bakyali mu malwaliro. Bannaaye obugagga obw'enkomeredde buli mu Kristo Yesu. Mulokole togendanga mu bintu ebifaanaganako weebityo n'ofiira mu bintu ebitalema ali ofiirawo mulokola Yesu ogenda mugamba oti oba Mukama ogenda mugamba oti tinaate ntwala amafuta nti gago nti nedda. So olw'ebintu ebimu bye tulina okuba nga twewala tetusalira abantu musango kubanga embeera mbi. By the way embeera mbi economy is crippling yagongobala economy. So abantu bafunira ka advantage akatono kati baagala bakakozeki baagala bakakozese naye ffe Bible etugamba ofunanga ekyokulya n'ekyokwambala kikumalenga tulindirire Katonda. So bantu balina ze families bafiiridde awo abaana abato bafiiridde awo mu bintu ebiki mu bintu ebitasaana oba ebitalimu. Accident is an accident tetusobola kukuddawo ne tunenya omugoba w'emmotoka. Accident yo toyinanga egyoyinza kinnyonnyola kintu ekigwawo obugwi ng'ate tokisuubidde. Ekyokubiri nti enguudo zaffe mu Uganda ziri nalo nfunda ate abadduka ebimmotoka ebyo naddala ebinene bo tebaagala kumanya kati nga mu trading center gavumenti yayitaddemu ku obuhampusi. Buhampusi baali badde bwetaagisa nti
watuuka mu trading center n'alema kubanga avulumula obanga avuga nnyo n'abanga akendeza ku speed kubanga mubaamu abantu mubaamu abantu ab'enjawulo. Naye nze njagala ogamba abantu bajaga woninga abantu bannaaye tufeeyo nnyo eri obulamu bwaffe. Obulamu bwo bwa muwendo nnyo newe baali kuwadde kitanka ekyo ekyamafuta kyonna tekisobola kugula bulamu bwo. Ekintu ky'omanyi tekiri dangerous saawa yonna kyabika nti we kisensinga omuliro saawa yonna kisobola obbasaanyaawo. Naye nga olaba obutambi obwo tubateerayoko obumu ku bo, abantu tebawulira. Abantu gye babagaana gye balaga. Kibeera nti ne mu kanisa omuntu gy'omugamba ekyo kibi ayagala alabe kituufu kibi oba nedda. So naye kyekisinga okuba nga kireeta ebyo nti sometimes desires, sometimes embeera. So embeera tosaana nnyo bantu abo nti lwaki bagenze ne bafuna kubanga balabye opportunity y'okufunayo ki school fees balance, balabye opportunity y'okufunayo akantu. Ababoda bo balabye nga wajjuza full tanka agenda vuga week namba abagenda funa ku ssente asasule omugagga nnyini piki naye nga tamanyi nti obulamu bwe bwateeka ku risiki. So gwe mulokole wonna woolaba abantu oba woolaba ekintu nga kiteeka obulamu bwo ku risiki togendawo. N'ekyokubiri amafuta naye gali badde nga gabwereere babagamye mu ssene era gali risiki. Kyova tokkirizibwa na kusula n'amafuta ago mu budomola oba mu kintu kyonna ewaka watomanya. Tulina abaana abato yajja kwetambula yetambuza n'obubiriiti bwe bakola ki agenda abakumeko ki omuliro. Naye ekisooka babadde bagabba bubbi si gaabwe obuwadde bubbi okitegedde. Ekyokubiri ekintu ky'oli kubba kiri dangerous nti n'oba oli kudduka ng'ogasitudde ovudde wali odduka n'oyita buyise wa neighbor nga ali kwefumbira talina kyamanyi gali amafuta gasobola okusensinga nga neighbor ali kwesiikira nnyo kapooko kaali awo asiika amatuuge amafuta ne gakwata omuliro n'osiriira n'oggwawo. So tusaasala family zonna ezafiiriddwako abantu era ffe gadde still hope tusaba Mukama abasibe ebimyu Mukama anyiga emitima gyammwe. Si kyangu akaseera ako nkategeera. It's not an easy moment. Especially nga tolwazizaako na muntu wo. Ekyokubiri bagenda kuwa bisiriiza. Togera kumanya oba ye muntu omutuufu gwe bampadde oba si ye muntu omutuufu. So bagenda kuwa buwi bintu biri awo tebitegeerekeka oziike. So kaseera kazibu. Kaseera si kangu nnyo. Gwe yali afiiriddwako omanyi kye kitegeeza tekaba kaseera kangu. Okuguma ensisi eyo manyi oba olwazizaako at least naye ensisi eyo ekyekanga ekyo. So kaseera kazibu nnyo. Famire ezo tuzisabire. Tetusala musango tetukola ki. Famire ezo tuzisabire Mukama azigumye. Aye ekyokubiri nti mumanye ebiro bye tuyingira mu guno omwezi muzibu gino emyezi egijja mu maaso mizibu nnyo. November, December jukira tuli mu Gwokumi gugwo guggwako Halloween's Day tugenda kwogera ku Halloween kastamala video eddako. Omulokole tolina kubanga weegatta mu bintu ebifaanaganako ebityo. So oba oleeyo ng'oli mwegayirizi bambi famire ezo tuziyimuse mu maaso ga Katonda. Mukama agumye famire eyo. N'ekyokubiri n'eggwanga lyaffe tuliyimuse mu maaso ga Katonda. Mukama akole ebyekisa kubanga oluusi mbeera eri mu ggwanga eviirako abantu okuba nga baluuzinga obulamu mu ngeri efaanaganako bwetyo. Akuliraga amafuta okukulukuta ne wali badde mulokole anirese nga gomanyi nnyo Katonda naye wali amafuta agakulukuta mulokole wali kutte bucket n'oyoola.
akaza sibye gagano gali kuyita ku mulyango gwange n'oyoola awo omuliro gukusangira okitegedde. So naffe bannaaye we tulabanga ekintu ekifaanaganako bwekityo, amasannyalaze gakutta omuliro, emiti, emmotoka y'amafuta egudde gakulukuta, wadde tewali muliro awo naye gye gayitira eyo gayinza osanga neiba yeefumbira. So tugezengako okusooka sibawo ennyumba, osooke weewala ekifo ekyo, osooke oveewo okwo at least a certain time olabe biki ebiyinza okuba nga ate bikola ki, biyinza okuba nga biddirira. So singa abantu abo baawuliriza driver kye yabagambye, kuba ebyo bagambye bane muveewo, temukwata ku mafuta, kitanka saa yonna kigenda kukola ki, kigenda kwabika, muveewo. Ne maama obwanampulira zibi bwabakutte, bo balabye nga Mukama agabudde. Kumbe ne Walumba ali awo ayasamye agenda kubaako baamira. So si mawulire malungi mu ggwanga Uganda, ate si mawulire malungi eri baganda baffe bannyinaffe. Tomanya muyinza okuba nga mwabaddemu n'owooluganda lwo oba omuntu oyo yenna mu Kristo nga yaluzinze omuntu we mu mbeera efaanaganako bwetyo. So tusaba Mukama abantu abo bambi abanyiga emitima abaviiriddwako abantu baabwe, kaseera ke bayitamu ak'okugezesebwa, kasita bo bakyali balamu, ate ne Mukama waali abamulwaku wadde baviiriddwako abantu abadde babalabirira, abamu babadde ne families, kitegeera balese families emabega. Tenga wamanyi eggwanga lyaffe ova mu bulabu bw'ensi eno nga tewali nnyo ntegeka y'amaanyi gy'olekedde famire egenda sigala nga ate tesigadde mu mbeera nnungi nnyo. So bintu si byangu nnyo, naye obirowoozaako amazima ddala biyinza okuba nga ate byennyamiza oba nga bisinduukiriza emmeeme. So ge kamala agavudde ekigoowa, but agosigwa mulundi okusoosa scenarios bwezityo mu ggwanga Uganda. Emmotoka y'amafuta bitera okugwa era abantu bangi ne bafa kubanga abantu tebawulira. Abantu ne babagamba temugenda awali bimmotoka by'amafuta, abantu tebawulira. Imagine awo emmotoka we yagudde opposite wabaddewo petrol station. Imagine singa, era Mukama yayambye buyambi, singa petrol station nayo yakutta omuliro, ng'omanye ekyalo kyonna we kyaliweddewo. Naye ng'abantu nzisemanyi nakumanya abantu bali bize, oli ali wali n'akasimu ali ku likodinga, babaga bane muveewo, oli ali bize ali kodinga. So I don't know why we risk our lives. Let me tell you, tolina spare wabulamu. Once you are dead, you are dead. Ate kijja kukola bubi okuba nga ate ogenze naye ate omulidde mu Mukama waffe. Abamu kwabo bayinza okuba nga bababulyako n'enjiri. Kano nkyetereeza, so mpemu obudde nja kukubuulira wiiki ejja kusaande ng'ova ku kyakiyitira wano nja kuwa ansa. Ayinza kuba babadde n'endowooza ezifaanaganako bwezityo. Sande tesobodde kubanga ekola ki, ng'etuuka agenze mu mbeera etategeerekeka, abadde abba mafuta, teyawa Kristo bulamu bwe, aye n'oba nga wamuwa n'ofiira mu kikolwa eky'okubba ekitali kya Bwakatonda, era still omusango guba gate gukuliko. So Mukama tukwebaza kubanga ffe okyatuleseewo. Bannaffe baabo bayokeddwa amafuta naye tuli wamu nabo, kubanga Bayibuli egamba nti munakuwale wamu n'abo abanakuwala era musanyukire wamu n'abo abasanyuka. So Mukama naffe mu nnaku gye balimu atubeegattako nga tusaba Mukama onyiga emitima gyabwe, obasibe ebinyu, manyi mbeera si nnyangu gye bayitamu ne famire zaabwe. Ate gwe omuyinza w'ebintu byonna, gwe amanyi ekiddako eri obulamu bwabwe. Bamu basigadde nga ate bannamwandu, abamu basigadde nga bamulekwa, naye Mukama tumanyi nti gwe bawa bannamwandu era gwe tata bamulekwa. Ogenda kuba nga osobola okuba nga abantu abo ate obalabirira. Mukama n'eggwanga lyaffe tuliteeka mu maaso go. Mukama gw'amanyi
mbeera oluusi etuusa abantu okubikola ebifaanaganako ebityo bafiirwa obulamu kubanga ebyenfuna oluusi ate biba birungi. Kama Uganda tugikuwa, Mukama taasa eggwanga lino. Taasa eggwanga lino Mukama, kola okwagala kwo, onula abantu bo, Mukama kyusa embeera yaabwe, kyusa obulamu bwabwe. Tomanya singa kyabadde mu nsi ziri ezaakula ng'ez'abazungu ezo, tewali baddewo muntu adduka kusena amafuta, baali badde ng'ate abantu bataasibwa, ate abamu baali badde baliyirirwa n'okuliyirirwa. Naye eggwanga lyaffe nga bwe likyali etto, ate n'ebigenda mu maaso, corruption muyitirivu, sikiwati abantu abo bajja kufunayo obwenkanya obutuufu oba obusaanidde. Naye ate ggwe Katonda omwenkanya era omwesigwa, manyi Mukama genda yingira mu nsonga zaabwe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Kale ge amawulire fact lwabadde lunaku lwa jjo njege eyo I think no either Tuesday njege eyo we yatuuseewo mu kitundu Tuesday mu kitundu ekya Kigoowa. Gwe naadde tabimanyi kale ndowooza tukutegeezezza ki ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Katonda fe atugamba nti tasanyukira mubi kubanga ate afiiridde mu bibi bye. So Katonda tasobola kuddawo n'asanyuka kubanga abantu bwe tebasobodde okuba nga ate bava mu bulamu bwabwe. So ndowooza naye kiyinza okuba nga kye kimu kubanga you are an imitator of Christ. So naawe ku mutima gwo si kintu kirungi nnyo weewaawo ekikola kyabadde bakola ekyaba kirungi. Tubagaliza amata amalungi weere bulungi atumuje balabuli Halloween. Manya nti owa trailer wati weyalabudde abantu omusena amafuta basena aye naffe nga tujje tubalabule Halloween ate tugwamanyi wogenda mu maaso ng'omukuza tuba tukugambye ate ekituufu kyoteekeddwa okuba nga ate okola. Katonda nnyo atukomeko.